Talking about the men that eat ace to the ace. Just wanting for my past, and that's not what I need. It's possible. I was so rejected, but now I'm so famous. You got me.
Talking about the men, yeah, he is due to the ace. Swallowing for my fire, only that's power me. It is possible, I was so rejected, but now I'm so favored. You got to believe in order to achieve. It's possible to you as well, my brother, my sister. It's possible. Nice. Wanting for my fun, from the dust, now I'm here. It is possible, I was so rejected, but now I'm so favored. You got to believe in order to achieve. It's possible to you as well, my brother, my sister.
Oli otya Rinic? Ndi bulungi naawe oli otya? Endongo egamba ki? Ndongo nnungi, etambula bulungi, buli kimu kigenda bulungi. Tukulabyeko olunaku olwaleero, tusooka otunyonyola wano olwaleero kye tuliko abantu bakimanye. Tuli ku video shoot ya kayimba bakayita I was born to conquer. Era ka all stars abayimbi bangi abalimu. Kwegamba buli kimu kiri fine wano. Fine. Bayimbi nga ki abali mu luyimba luno? Mulimu nze, Pastor Justin Nabbosa, Centroni, then Titus, Damasco, Jalid, Riliko Michael, Komeza, Exodus, JK Shine, anigonera vidao. Noza Exodus, na ina mogedde. Bayimbi nga ba? Exo. Bayimbi nga okutte mulengo bangi bonna n'obagatta. Kisa kya Mukama kye kibikola ebyo byonna. Omuntu ajja kutunulira agambe mbuno mu video no gw'olimu ng'omuto. So upcoming kuba kati already omuntu yali yakoze ko oluyimba ne Vixen. Otaba abata mu upcoming wabo. Okyali upcoming? Nedda. Nedda. Kati oli ki? Kati ndi muyimbi kati nange banteeka mba upcoming nange ndi mubale Vixen kati sikweraga muyinza gamba neeraga seeraga ekisa kinsitudde. Yes. Owulira otya kuba nti kati right now nawe otula ku tebo y'abayimbi bali bennyini bakabejja? Mpulira bulungi nnyo era kimpa essanyu nenziriza Mukama ekitiibwa kuba singa saamiitinga abantu balungi sandifuuse kino kyendi. Nze njagamba bugambi kisa kya Mukama. Okwata abayimbi bano n'oyimba nabo kyazze kitya, wabafunye otya contacts okubafuna bonna babeerewo mu vidiyo emu mu luyimba lumu? Management yange ye yakirimu, abayimbi bayogera nabo abayimbi ne bakiwuliramu emirembe ne bajja ne bayimba nga bali fine, bali happy era nabo mbeebaza kuloga omutima omulungi. Omuntu aliyo buli lwakulaba ajja kwebuuza kati Rinic Jemimah owezezza emyaka emeka watu wetwogerera? Kati ndi 11. Oli 11? Yes. Oyimbi n'abayimbi abayimba nga tonna bakuzaalibwa? Kino kikufuula kinga gwe Rinic? Kirina kye kinnyongerako nze nga Rinic Jemimah okuba nga nnyimbye ne bana abayimbi abayimba edda n'abamu nga bakatandika. Kigamba mulimu abali ba upcoming okusiiga? Nekkiririzaawo. Okay. Olina ennyimba kati mmeka? Nina ennyimba 8 songs kati luno luba kambuuze luba lwange luba lwa ffenna. Katulina kubuuza gwe ani akulembedde oluyimba? Nze nagimbye chorus. Bwe bayimba ebitu? Yes. Namubuuze lulwo? Lwange lwabwe. Ani yatuukirira bonna? Sprout management. Okay. Ndi mu Sprout management. Kati awo nina ennyimba 9 songs. Rinic, kati goza totuuse okukuba ekivvulu? Era ekivvulu kijja, mulinde mu December. Ekivvulu kijja eky'amaanyi ate mujja bambi temutudisappointinga. Ku myaka 8 oza sikugenda okuba omwana asoose okukola ekivvulu e Kampala ku myaka 11? Era nnyinza obba nga nze asoose. Nga nze asoose okukola ekivvulu mu Kampala. Tulaba nnyo abayimbi abalala nga bayimba n'abayimbi bano ab'ensi kati olinayo ab'emyaka gyo be tulaba nga Fresh Kid, tulabayo kana kawala kekani Felicita. Tukusobolako okukolako video n'abo abaana bato banno bajjeko eno mu gospel? Musuubire kuba nabo si nti bayimba ennyimba eziwemula, no, it is fine. So anytime tufunayo kakolabo aka all star nabo baleete? Nako mukasuubire, buli kimu kirina time yakyo. Yes. Abantu baako kyobagamba ku kya music wo concert biki byoyagala?
Music wange musobola mujja ku YouTube yonna gyali nkozesa Rinic Jemimah mumlikinge ne luno oluyimba bwe lulufuluma mulwagale musubscribinge mwenna abaana abato temwerabira kusaba musome Bible mwagale nnyo Katonda mwebale kulaba eno show era nammwe mbeebaza before kati tunagenda birungi ki byofunye mu industry n'okuva wagiyingiranga nfunyemu emikwano emirungi nenfunamu kale newoogenda waliwo abamu wooyimba ne babawayo ku ssente gamba buli kimu nze ndaba kiri amazing. Yes. tweyanziza nammwe mwebale twagaliza shoot ennungi kale so baako beweebaza mu bundi bino nebigenda mu maaso wayo video okoze maanyi tulaba bakanyama tulaba ring simanyi ogera kuba ebikondo sibisobola ebyo tulabye ring kyaka waliwo abagenda okulwanaawo baba tegekeddewo awo abangu webatabuka nga babateekera nga beekuba bulungi. webaze ku bantu abazze ku video yo kuba nti abayimbi bonna bewakoze nabo ne wataba wakuyiwa bonna ne bajja. First of all nebaza Mukama kamala byonna mwebaza nnyo kuba abayimbi abamu kuba wangi nebaza Mukama olw'okumpa ogwo omukisa okukola n'abayimbi abaludde mu industry ne bajja ne bakola nange kuba eno opportunity sigitwala for granted zaani okukola n'abo abayimbi ab'amaanyi naye ate nabo nembeebaza nnyo obutatuyiwa ne bajja eri ne barecordinga ate ne bajja ne ku video shoot mbeebaza nnyo kuva ku mutima gwange mwebale nnyo kwagala Mukama nange n'okunjagala kama abampeera omukisa kati no all star wegwa kuba twakulaba ku ya Levickson tugamba naye kati Rinic azaako ki tuba tuli awo n'otuleeterako eshongora akalala awo ne kakuba kati tuba tuli awo ato tuyiyemu all star ozaako ki waliwo oluyimba olulala lwe tuli mu kufumba mu lulinde ago maani luli lwakabi nnyo namwe ndwewulira togenda kukumba awaadi zonna ozitwale era awaadi zonna ndaba nga zijja eno ewaffe zijja kati ku myaka 11 ogenda kukumba awaadi okoze n'abayimbi bonna abakabi wonooweereza abiri awo nga go ennyumba yonna eringa swimming pool ya awards nkugyeeko engalo kale bulungi otya ng'oyimiridde mu baana abantu bonna bwe bati ng'okoze nabo vidiyo mpulira bulungi era essanyu linzita onakulidde ku bali omumanyi bamuyita exo aposo oli aposo kyogamba ebyensi wabiddukira ddala ebyensi kati sibirimu ndi mu nsi naye siri wansi baaba vidiyo z'abaana bintu bino nabaleko bibawadde biriwa babitwala ebyabwe nange nesigaza ebyange kikyakuviira okuva mwezi enyimba baani n'olugambako gye enyimba sikuziva mu buvi naye the world oba obulamu butambuliramu it's a transition buli omu aba ne watambulira obulamu butambuliramu mu luzungu nga bwolaba butterfly nti erina weetambulira eva mu stage edda ku stage endala waliwo stages in life there are stages wosobola okubeera kwesooka nodda ku stage eddako kakati ekyo ekintu buli omu alina okukimanya nti waliwo kyenali nina okukola ebiseera ebyo kati kisabwe kyaggwako nengenda kukiddako tumenyera abantu bebasinga okukola nabo ng'okyali eri I brought Young Mulo, that was Badman Gadget.
I bought Dax Cartel, nze namuleta ali mutabani wange nze namuzaala n'abalala bangi. I worked with Shiba, I worked with Bafana, I worked with Kenzo, I worked with Babi J, I worked with Saha King Saha, a number of artists, to mention but a few. Yes, sir. bagambe kusooka netulubala nga tukyakula netulowooza oba wavaako okuvaako kyeki kubanga osobola okubeera nga you off one grid but you are into another grid. So kakati biri ebyensi gye wali mumanyidde nga nkola ziri ennyimba ezaraga zibigula buti. Right now I don't do that, but what I do music for Christ and I do positive music. Kyenkola nkikola for the glory of the Lord, nothing else. Positive music ye music alina kyakwongerako. Music bw'abadde alina kyakwongerako taba positive. Okundiisa ngamba okwongera ku mwoyo gwo. When we're talking about right now, we're talking about the spirit. Twogera ku mwoyo kubanga omwoyo gwo guba guna kyegweyongera ku, that is positive music. Bwe nyimba oliyimba nga inspirational, that means I'm adding something to you. If I'm doing nothing like that, then I'm not doing anything that is positive of the world. Something like 8 years now. 8 years. Yeah. No, I was doing secular music and I was in church as well. Nali nkola secular music nga ne mu church gyende. Nali mulokole. Naye waliwo omusajja gwe nasisinkana n'abuulira enjiri yakyusa obulamu bwange, bali bagita ttiimu yasite kyateeba oyo gwe bayita Pastor Samuel Kasanka ekitange, n'abuulira enjiri n'agamba olina okukyusa kati ttiimu n'engikyusa n'enzira ku ya Yesu. Now I play for Christ, nothing else. Owulira otya kubanga oli ne Rinic? This is my daughter as well. I love her so much. She's a good artist. She's a vocalist. When I saw her first time, I'm glad and I'm grateful to see her right now. She's thriving and doing whatever she's doing, and I give the glory to God at the end of the day. Bino sinze mbikola naye waliwo ali waggulu eyo ankozesa. I'm just a vessel ready to be used by God. Nze neewaayo bwewi. I write music, I produce music, I help people in music, and whatever I must add to have life, I add it because I want to see her shine in Christ, in the name of Jesus Christ. Rinic, msajja gwolina yo mutegedde? Mutegedde. Omuwulidde? Muwulidde. Byonna agenda bikola? Agenda bikola byonna. Ndi ready. Yo mwana kyekiriwo naye neyagala mukozi oluyimba ne Rinic. Super amanyonoze sikyamuyita na Rinic Jemimah, nyongerako akagambo super duper star. She's so gifted, very anointed, ate she has favor with most of the artists that she sings with. Jo twabaddeko ku shemwe ya Papa Kopi Bly nebaita Rinic ku stage ekisawe kyonna nekireka, and I was like, wow, look at God's glory, you know. So she's a superstar. Yeah. Matulawo okulaba ebintu weebiti nga gospel artists beegase ne bakola oluyimba lumu ate ne bawa omwana like she's 11 okuba nti no mumwa ababadde abayimbyeko for some time endongo mugitegeera ne mumuwa chance. First of all, njagala kukola muka correction. Mu myaka ali 11 naye spiritually ayinza okuba ali 100. No kyengamba kyekino nti mu myaka ayinza okuba muto okitegeera naye nga ate her spirit n'ebintu byali prepared to do in the spiritual realm nga ssaawa zino ate bikulu bisinga n'ebyange okitegeera kyengamba. So kati wano mu nsi yaffe we are in the physical and we are in the spiritual as well. So ffenna tuli basojja emyoyo gye gimu. The same spirit in me is the same spirit in her. So si mwana muto mu battle okitegeera tuli basojja okitegeera. Yeah, kati unity is key. It's godly. It's one of the things ng'abalokole tubadde tubikaaba naye nga tetubikola. We've not been walking the talk ebadde nyingi naye I really thank God Sprout Entertainment basazawo ne bagamba, you see gospel artists enjiri tujogera nnyo tugimanyi Bible naye we don't walk it. So this is the walk and that's actually why I'm here kubanga nze njagala nnyo ebikolwa. Yes sir. Auntie bye kiviri karokomeza kama yebazibwe kyekitegeeza kyosoko linnya lyange Gatubaseko general. Oli bulungi? Ndi bulungi. Kiviri kijjudde Yesu. Amina. Oli tokwanga okoze ne Rinic Jemimah. I'm so happy. I talked in studio when we were interviewed. This is the first
okay, this is the first one I've featured in All Star Gospel song, and I'm so proud and happy. Ndi musanyufu nnyo nti naffe twekozeemu omulimu batanyogamba music waffe tasasula, music waffe taliimu ssente, but I'm so glad that we are coming out of there and we are taking over. They should be ready because we are coming. bakuyise erinnya wedda ndiwulira sooka olituddiremu bampeta raga pasta lwaki okalakale anti kyekyo esooka obagamba abalaba basoke bakendeze ku besi kuba already wano waali bakendeze ku besi owaali nabo balina ebyabwe mu nsi mubaamu abakazi n'abasajja kakati oluyimba lulimu omusajja omuyenze ojja kuwulira eddoboozi etitibwe olyote nga mwegasse ne mukolayo ka All Star kuba tubadde tukamanyi nnyo ku sayidi eri nga tetulaba nnyo bwe mba nga mukoze eba kolabo nga ka All Star tukanoonya tetulinayo tukalaba masavu meerere kirungi nnyo. By the way, it is a sign of unity nti abantu ab'endowooza ez'enjawulo kuba otuna oluyimba lulimu abantu bayimba different genres. Ayimba hip hop, mulala ayimba bye muyita bandi, mulala mumanyidde mu worship, mulala ayimba raga, mulala ayimba zuuku, and they come and sit on one track ne bakola oluyimba lumu. First of all is unity, kubanga kakati nga video eno mwina obeera wamu kati osobola kubeera na muntu gw'olinako ennooma ng'ate mugenda kukola kati kitegeeza nti eno tuli bumu. That is why we can do something like this. Ate tetukikola just for the sake because baffe tunoonya kutunda. Bali bakola baba bamanyi nti kijja kutunda kiveemu ssente. Maa wali ssente weewoomereza osobola ozifuna. Naye ffe we are not doing this to get money. We are doing this to show that this is the brotherhood erina okubeera mu nsi we Bible etuyita light of the world. Kati buli kye tukola we shine a light ensi etegere nti omuntu asobola okukola ekintu nga tasuubira kufunamu naye ng'asuubira okugatta oluganda kubanga ensi eyawamu yetambula. Jalid obera buli mwagamba oli muwombeefu empisa weetonda mangu ne woba weekonye gwe weetonda bannange tuwulira wano mnaye ate ngamba eki era neetonze newanera weetonze mwegasse. Of course, I feel good. Nga ekanisa, nga nze akulidde mu kanisa, kibadde ngaho kya bulijjo, ate kintu kirungi because ewali obumu wabeerawo ebintu ebyenjawulo ebiba bitambula ate nga birungi. Era newali obumu wabeerawo Yesu. So of course it is a good thing. I feel good and I thank Sprout of course. Etwadde omukisa guno. Era tukyabikola bijja Sprout sokojje jangu n'ebyuma byo wakutte video abantu nabajje mu industry bewate tukulaba mwakiriya mutene mugamba nti kukuŋŋaanya abantu bonna bano bwe bati omuli bagese Nabbosa okusookera ddala njagala okwebaza Katonda kubanga amazima gali ndi tegabadde magezi gaffe kumanya kwaffe na kutegeera kwaffe naye wabula abadde Katonda atuluŋŋamya okukola bye tukola nga Sprout Records. Era ekirowoozo bwe kyajja nga management ne tugamba ab'ensi bwe baba basobola okukikola naffe aba gospel tusobola okukikolera Katonda kubanga bwe twegatta awamu gemaanyi ate bwe twegatta awamu ekitiibwa kya Katonda kirabisibwa. Ne tuba contactinga munnange nno nabo baali balungi tewali n'omu yatukaluubiriza era nga bwe twaba contactinga bonna we bajja ne tukola ne barecordinga mu studio essaawa zino era bonna obalaba we bali tukola video. Era tubeebaza nnyo ntwala omukisa guno bambi obeebaza n'obasiima mafuta ge gali wano g'olaba buli g'olaba wano that is anointing. nnyo Rinic Jemimah ava mu management ava mu management ya yes kintu kyemuliko kyemukola right now waba manyi nti ekintu kikomye kule Bigson
tulaba nti akamanyi geyongedde mutegeka Rinic Jemimah mu industry ya gospel. Ffe kyetufa oba kyetwagala ayimusa erinnya lya Kristo waggulu. Buli kyonna kyetukola tukikola we want to make Jesus famous. Gwe mulamwa gwaffe. Ate naye amuwadde ekisa nti naye kyakola akyagala. Amukozesa okubuulira enjiri okuyita mu nnyimba ze. So ffe tuliwo okumupushinga n'omusapootinga ng'omwana n'okuggusa ekirooto kye aweereze Kristo. Mutegekera n'ekivulu mu maaso awo mwagala okulaba si mwana omutaana abasoose okukola ekivulu wa? Ndowooza ab'ensi bazze nga bakola naye siri tushuwa kale naye wabanga yanaabasoose ekitiibwa tukiddiza Mukama naye olw'ekisa tukkiriza Katonda mu Desemba. Katonda nga ye mubeezi era nga ye mutesiteesi asinga abatesiteesi. Atuteeketeekereyo konsati ya Rinic Jemimah. Weewaawo. Amiina naffe tweyanzizza ssebo. No, okay. There are some hard lips in Aisa chorus. Of course, now we have the reason being, okay, she's my little sister. Naye ngebyo tubivuddeko mwalimu other stars. Benali sisinkananga kunga sinabakogera nabo, but because of this, ondaba nange ngenda fuuka celeb. Mukulu we. No, bibaawo tunulide fine, but oba olumuntu nabakisuubira ne kati osanga olina abantu you're talking with them, you know. No, balaba wali muli mu concerts obalaba ze nayimba nawe noyimba n'ogenda, but no unity nga teriiwo naye kati nze ndaba etandise okujja, and I think it was really a brilliant idea from Sprout management okuvaayo negamba katukole ekintu bwe kiti. Era master, I'm a gospel artist, but mbadde sinaba kukola n'abantu balala naye okubeeramu eno video munnange, it's such a blessing. Nsinga ekyo sikiwakana nkimanyi ate naye akimanyi. Gosese nokyo kituufu because she's ate kwanga n'ekintu yakinsookamu, but ngabo lyrical yakugambye nti yalina favor. Omanyi abaana bato abane favor ate balina engeri gye banguwa okublossoming okusinga ffe abakulu, because everyone is always like, who is that Rinic Jemimah? Who is naye kati gwe ani abaakulu alina obudde bonaawe. So that is it. Naye nga mpulira bulungi. Action! Sound! Extra vibe! Talking about the name, yeah, E-S, you do the A's. Just wondering from my fly, when they die, now I'm here. It is possible, I was so rejected, but now I'm so favored. You got to believe, before I told you, it's possible. To you, I swear, my brother, my sister, it's possible. No, nteka kufuta mfumo.
Justin Nabbosa yakava mu kivulu nokuba nokyabya nokituuka wali n'atasabira kobi oyimbye wakopi kyabadde olunaku lwaleero tuli wano ku video shoot sooka otuyitiremukko bali batugambye aba all star tubale twaludde okukiraba mu gospel industry nga mukola all star totuyitiremukko kyazze kitya mwakitandise ddi mulagawa muvaawa nange omwami yanyaniriza omwami Rinic nampitanga nayo ngategese all star bwe nakiwulira nti kyaba all star nengamba why not it's good to work together nange nenfuna omukisa okuyingirawo because we are many naye enzaani bangi okubeera nti olina mubaasi muno nga baasi oba chorus nina mubaasi ku ddoboozi lyo sooka otulemu akapeera luyimba luno tuyongeremu oluyimba luno bali obaddekawo omutima guluma nga ne tunabisanga mu luyimba olinaokubanga okuze ono omwana muto emyaka 11 naye tulaba nti atandise okukola ebintu bye mwandibadde mwabadde okulodera nti ogenda fikyalinga ku luyimba lwe omwana ono wa mukisa bangi kuffe tetubadde nabantu nnyo kale nze kale si naye ngamba abalala nze nfunyeko omukisa naye ate nakufuna nkuze obuto singa nange nalina abankwatako oboolyawo abategeera this industry osanga she would have been different naye ye wa mukisa nti abazadde be bakyagala ate nga kale mukisa nasanyusa nnyo yesterday when nalabye bazadde ba Kopi nga they are all happy, they know all his songs, they're all supportive. That's such things singa buli omu aba akifunye. I think kibeera kyanjawulo nnyo ndoza kyekiyambye Rinic Jemimah ate ne kaba akaana akalungi kali disciplined. So it's an honor to work together with such a family. They are very generous, they are very loving and welcoming, so it was easy. It wasn't hard. okola olugundi wa all stars twali tuliraba eri mu sacula yeno si yesoose wammwe nga muziyimbawo kale nze ng'omuntu sibadde mu nnyingi naye nga I've been in one yali eyimba mu Uganda obulungi bwa Uganda. There is one like that. So I think we are also getting there. We are getting there. Okolera awamu ndoza kino kyongera okugatta okubeera nga tuli wamu n'okutambula gospel music. It's a good initiative, yes. Nsonga atusuubiza okugaba mu concert ennyimba tonna tuwaayo wadde bannange sinaba kunyumirwako kugamba nti bannange ezigwereddemu ennyimba zijja very soon. Okyalya kasente k'entuuyo zo akugamba nnyimba nkyebaza mukama zijja gwomu ku bayimbi ba gospel ab'amaanyi wano mu Uganda. Omukulu pastor Bugebe badde agenda mu federation yakugambyeko bya federation obimanyiko bagwe tebaakuyise tebampise tugamba akasente ako tukasobokanya bwena mbitegedde bulungi nja kubagamba nti mbagambye tebampise saategedde kyebateeseza n'omusumba yagambye mukwano gwo yaŋŋambako nga alina meeting gyagenda muneesaamanya details engeri gye mbadde mu concert biki nga ndi bize anti kati mbadde nga after my concert here and there mbadde kyawumula
so I didn't get to know. Naye wabiwuliddeko. Nawuliddeko buwulizi katono era ku pasita bugembe nga ngambye nti ndi naye yakugambye nti mulimu akasente teyambulidde sinaba kumulaba bagambye sente sinaba kutuula nako bulungi muyoza bijiiko jambia nafo kutuulako naye sanga ajja kuŋŋamba bwe nabantu bamuloza nomulonda kati mukulembeze wamu yakulira abagosipo yenere bikson anabigamba ajja kuŋŋamba pasita watugamba sente zogenda okujja mu kivulo ogenda ziwa abaana beetaaga obuyambi enteekateeka etuuseewa oba waziba wadde we are planning very soon tujja kubanga mujja kulaba kitugenda okukola but we are really planning that yes Yapa cha jijeku kali gisumule